Omukyalo ono wa myaka 34. Amanya matuufu ye Moleki Omuhendo, enzaalwa eyeeyigala mu disitulikiti y'e Bushenyi, naye amanya ge yeepaatikako ng'ayise mu byogenda okuwulira mu mboozi eno ga Agnes Nakayiza. Omanyi natuuka nga bw'ogamba omuntu ayagala omunnyonnyola ekitegeeza ki nga tesaagala byakumbuuza bingi kunzukiza ate gye nvudde wange. Nnyina gw'atamanyi ne gye buli eno yamuzaalira mu Kampala mu 1990. Bino byonna jjajja azaala nnyina ye yabimunyumiza. Ebyafaayo bye nawulira bya maama wange ebya kitange yesawulirako yadde n'ekimu. Yali aweza emyezi 3 nnyina n'amutwala e Bukojja. Bazadde ba nnyina baalabirawo nga muwala waabwe abasuulidde omwana. Gw'omanyi omwana omuwala azze e Kampala. Wandwadde ng'okuddayo ewaabwe ng'agenze ewaabwe ogenda ogamba nti akangendeyo nkyaleko ewaffe. N'agenda nange. Teyadda kubagamba nti oba ngenze, teyadda basiibula, abala bagenda okugira kumbe ensawo ye yali agiggyemu nga yali akitegese nti omwana agenda musuula. Erinnya lya nnyina ateeberezaako limo n'agajjajjaawo azaala nnyina nago bw'atyo. Omuyitanga Kalaudiyo, maama we yajjanga yankuza nga ye naye manyiiko limu ye Midiansi. Yandibadde nga maama we omuto yaba muganda wa maama we. Ye yani Kyakwera. Yali aweza emyaka 9 mu mwaka gwa 2000 kyokka nga muwala mugimu mu ndabika n'ajja e Kampala okuva eyigala okunoonya nnyina. Okujja e Kampala waliwo omusajja eyali mukwano gwa jjajjaawe eyabadyekadyeka nti amanyi nnyina w'omuwala ono gy'abeera. Jjajjange nakkiriza namugamba bw'omanyi gy'ali kwata omwana w'omupuliki kwata omwana omutwale. Ono olwamutuusa mu kibuga yamutwala kukola bwayaaya. Be yamulekera baalina kifaananyi kya mukozi w'awaka kyokka ate ye omuwala ng'omusajja amugambye birala. Lwatuuka n'agamba gira obeerako wano n'ono omukazi nga bwe nkola ki sooke mala okumanya maama wo mubuulire embe nti nkuleese. Omusajja ono eyamujja ku bajjajjaabe teyaddamu kumulaba ne gye buli eno. Kati ate jjukira nze gwaleese simanyi Luganda njogera Lunyankole tebandeeseemu tebamanyi Lunyankole. Ku muliraano yafunawo gwe yawulira ng'ayogera Olunyankole ne batandikirawo okukwatagana. Ne ntandika omubuulira ebizibu byange. Muliraano yamupaaza n'amutwala e Kajjansi. Kajjansi weyandeeta nga wa sisita we n'angamba naye ajja kulabirira ajja kukola ki ajja kuwa omulimu alala n'okusasula ajja kusasula. Yeekengera kuba waaliwo abawala abalala abaali baakavubukamu be yasangawo naye ng'emirimu gye bakola tagitegeera. Nga kawungezi bwe bugira ne baokeno engoye zibusiibye musibu zibeeramu. Akawungezi butuuka nga bwambala engoye endala ngino kulaba nga bubulawo. Nga waliwo emmotoka ejja n'ebutwala. Nze nali muto ate bo ku bo nga nze ndi mungu omuto. Andowooza balina okusooka kummanyiza embeera. Yagera buwungeera n'atolokayo. Olwo yamusuza yali mukazi mukulukulu eyali atunda ebyokulya ku kkubo. Yayagala omubuulira by'ayitamu naye ng'olulimi tebalugatta. N'abawo omugundi omuvubuka gwe yayita. Omuvubuka najja nambuuza mu Lunyankole. Nalaba ng'azaaliddwa buto. Omukadde yayita muwala we gwe yagamba nti yali abeera Ntebe atwale omuwala ono amufunira ekyokukola naye ng'ekyamazima muwala we yali abeera ku kizinga ky'ebufumira Essese. Ne mbuuza atwala kukola ki? Kugenda muyambangako emirimu gyaki gya hoteeri naye nga bwakusasula kunze twali buzibu. Yalabirawo nga bamutuusizza ku mwalo ng'alina okulinnya eryato. Kikinakola nakuba nduulu bansutula okunteeka mu lyato kubanga nagaana ne bankwata kifuba. We yamanyira nti emberenga egaze nga batuuse gy'agenda okukolera. Olwo yali agenderera okuweza emyaka 12. Yali yayinanga ayina edduuka ayina ebbaala nga waka wali bize waliwo abakozi bangi okulya bayita. Mama Samimu nti batugambye waleeseyo akapya. Akapya ke baleese ni mwana muto n'ebbere terinalayidde nakubuuza kubeera ku kifuba yadde. Nga wayise ennaku omukyala yatandika okumutunza omwenge mu bbaala. Olulimi n'ebikolwa by'abatamiivu agamba byamumalako ekyewungula. Nga buli ajja ayagala kukwata ku kyana kiwala. Bannange ekyana kiwoweera akabiri bannange. Leero bannaye kyabatuleetera nkanga leero batuleeteddeyo kano katumbutuufu. Mwana leero kano nze nkasookako. Yegayirira omukyala amuzze gye yamujja. N'angamba sooka onsasule transport yange wenna yakuleese gwe nakutaddemu yenna. N'angamba 6,000 gye yantaddemu nga n'5,000 kuzikwata nga zange ŋŋanzi sizikwatangako mu bulamu bwange. Okutunda ebbaala n'ebyokwetunda mukama we bye yali amuleetedde byamulemerera ku lunaku lwe yaviira omutamiivu mu mbeera. Yajjanga okunkwatako ng'omuntu nasinatandika bintu bya kikulu. Yankwatako olwamwesikako bwete nga nkwatako mukono angamba jangu otuule wano.
mukumwesikako bwentu mu busungu obungi oba mukwerwanako okungi nali nkute giraasi bwe najumukuba negenda nemutukira bwetu wano mukyenyi nemusala akalimo nekanemeraawo. Yafuna omuzira kiseera muddusa ku kizinga ky'ebufumira nadda ku kizinga ky'ekkusu gye twamusanze gy'abeera ne kaakano. Ekkusu naye yamutwala yali agezaako okumuteeka mu bbaala abakulembeze b'ekyalo ne babirinnyamu eggere. Sinegamba neddaga mateeka tuba tumenye mateeka omwana tanatuuka kukola mu bbaala bamugamba oba owulira nga omukozi nga ng'oyagadde okuyamba ng'omulaba nti ali mu buzibu akunywedde ebizibu bye muteeke ewaka akole ng'omukozi wawaka. Ekiseera kyatuuka n'akula n'afuna omusajja gwe yazaalira omwana mu 2008 n'azaala n'owokubiri mu 2010. Ekyennaku omwami yafiira mu mazzi mu mwezi ogw'omusanvu mu 2011. Atugambye nti yasigalawo abusa n'okutuusa kati. Ekimutiisa tayagala kugamba basajja gye nvuddewe. Kubanga oba otya muli okukozesa gye nvuddewo okunafuya oba okumanyira okujja ogobutakuwa kitiibwa. Ku myaka gye tamanyi kitaawe tamanyi nnyina. Naye ng'owulira mu butuufu naawe wandwaddeko oluyagala obeereko ne famire ng'omanyi nti ono ye maama wange, ono ye taata wange, ono ye muganda wange. Agamba abaana bamusabako lumu abatwale mu kika gye bamuzaala n'asoberwa ekyokubaanukula. Namugamba essaawa zino sirina ssente naye nanzifunye nja batwala. Naye nga muli tamanyi fumbo kiryankubye. Nenyingira mu kisenge nenzira mu nju nenkaaba. Naye ate ng'omwana talina kye yali ambuziza kibi. Awulira ebizinga bimutamye, ekisinga okumulumya omutwe butasoma. Buno osanga yedda akapapula wanga olubi akakuleetedde n'akakusona naye nga tuzimanyi na kiri ku kapapula kiruma. Okusigala ku bizinga ajuliriramu okugenda mu nsokolo mu byalo. Twana tuka kisabirira obwabeera yadde nga namusajja ng'asobodde okugira gundi nga musajja asobola okumpaza nga ananzija ku bizinga nantwala ku lukalu yadde nowaba ntwala yadde nga ntwalayo mu kyalo kulima soke siinamu gundi. Bakayungirizi b'abakukusa abawala okubatwala ku bizinga tebakoma mu Uganda. Omukyalo ono ayitibwa Chansi Ndimubanzi munnansi wa Kongo nga kati wa myaka 28. Mu 2016 yali aweza emyaka 2 ng'ali mu siniya ya 4. Bakayungirizi bamusuubiza mulimu gwa kusomesa abaana Lufalansa e Kampala. Manti jwa mitwala 3 kuba kusomesa French. Nengamba ezo sente nyingi. Kyenakora nentoloka butorosi ku ssomero nenzija. Mu kutoloka n'abazadde teyabagamba. Kyokka gwe bagamba nti agenda Kampala yalaba kulinnya ku mazzi. Nembuuza e Kampala nako kuba kuyita mu mazzi. Nangamba nti ye. Basibira Ssese ku kizinga ky'ekkusu eyamukima Kongo yali amuleese kumutunda eri musajja. Aliwo omusajja nti yali amuwadde ssente ng'amutumye ki omukazi. Nze omusajja saamukkiriza nemugaana nengamba njagala kuddayo ewaka. Ndimubanze yali tamanyi Luganda. Lugaba yamutaasa n'agwa ku munnansi wa Kongo ku kizinga n'amusembeza. Ekiseera kyatuuka n'azaala abaana 2 naye omusajja n'amuddukako. Yejjusa n'emitawaana gye yalekera ab'oku ssomero gye yatoloka e Kongo. Bagamba nti bazadde be baabasiba ne mu kkomera olw'okubuza muwala waabwe. Ne gye buli eno ensimbi ezimuzza e Kongo zaamubula. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.